Abaweereza b'Obwakabaka mu kitongole kivunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu Buganda, Buganda Heritage and Tourism Board, nga bakulembeddwamu ssentebe wa Nkobazambogo mu ggwanga, Ssemujju Moses Mwanje, basisinkanye Bannankobazambogo mu ssettendekero ya Kampala International University bwe babadde bajaguza obuwanguzi bwe baatuuseeko mu mpaka ez'okwolesa ebyobuwangwa gye buvuddeko. Bannankobazambogo basabiddwa okujjumbira enteekateeka eno ey'okuvuganya ku bwa Miss Tourism mu Buganda olw'emigaso egy'enjawulo egirimu. Tusuubira empaka zino togenda kukoma ku ssaza. Tetuteekateeka Zambogo okuva mu KIU agenda okuwangula Miss Tourism mu Buganda. Si bwe kiri. Akati ku ssaza waliyo enteekateeka yaayo. Era ebirabo nabyo gye biri eby'ereveeyo eby'essaza. Mbadde nsaba omulongo genda okwetaba mu ssaza lyo. Mulimu okulambula. Byonna bibadde mu kwogera kw'abamiisi bano. N'olwekyo kitegeeza omuntu eyeetabye mu nteekateeka eno tosigala kyekimu. Bannankobazambogo mu ssettendekero wa Kampala International University beekubidde omulanga eri abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu Buganda nga bagamba nti newankubadde ng'omwana w'obuwala asoosowaziddwa nnyo n'abo bulenzi beetaaga bafiibweko nabo babeere ekitundu ku kukulaakulanya eby'obulambuzi mu Buganda. Mpulira muri abakyala bagenda batulyako buli kantu bebeesimbawo ku Miss Tourism. Abakyala ati ngamba tugenda tugeseranga naffe abaami tetuyina we tukole ki kuba mbadde nsaba nteekateeka ki fe abasajja abalungi envuumuulo naffe gye tusobola okubeerawo nga ne twambalako kuki ku wazita batya bannange engule naye sirabangawo ko omuntu yenna ategeka oba lwakiyita bata Miss Tourism. So kati nze obulumi buli awo nti eryato ligenda lyesuulira sayidi eri ate nga ffe mutulekeredde abasajja abakuze obulungi. Ssentebe w'enteekateeka ya Miss Tourism mu Buganda, Kyagulanyi Shafiki agamba nti omwana w'obulenzi tasuuliddwawo era nabo balina enteekateeka gye bali mu lugendo luno olw'okutumbula ebyobulambuzi mu Buganda ne mu Bwakabaka. Guno omwaka Buganda tutandise Man of Tourism Buganda. Era enteekateeka eyo egenda maaso era eri mu nteekateeka yaffe. Guno omwaka tulina okuba n'omuvubuka ow'omusajja Mulaka Level wa Buganda. So gutuyita Man of Tourism Buganda. Era enteekateeka eyo etandise guno omwaka. Ng'omuvubuka ali wano akyagala kitegeeza foomu eziyita muno registration yo ojja tulaga nti oli interested, tugenda kunoonya gy'oli tukuteeketeeke tukubulire n'essaza gy'ova kasita oli tugambira kuba olina kutandikira kuki ku ssaza. Mu nteekateeka y'abasajja ku ssaza tugenda kuggyayo omuvubuka ogwo naye abawala tuggyeyo bameka? 3. Kitegeeza tugenda kufuna Mulaka Level w'Ekyaddondo ogwo. Kitegeeza mu masaza 18 bavubuka 18 abagenda okuvuganya ku Buganda Level. Wano ayongedde okunnyonnyola ku ngeri ez'enjawulo Bannankobazambogo gye baganyulwamu bwe beesimbawo mu kuvuganya ku bwannalulungi mu Buganda ku mitendera egy'enjawulo. Kirizagaana ojja mu kino ekintu togenda kusigala kyekimu. Ogenda fuuka wanjawulo naye kennyini ojja kiraba mu banno nti nno oli wanjawulo. Naye kyogenda mu competition zonna fuba nnyo obutasemba. Ssentebe wa Nkobazambogo mu ggwanga, Ssemujju Moses Mwanje, asuubizza obuyambi eri Bannankobazambogo mu ssettendekero wa Kampala International University singa baba balinawo enteekateeka yonna egenda mu maaso. Okutandika n'olwaleero nga muyise mu ssentebe wammwe kubanga ssentebe eno ye constituency yo. Nyiza okuba ndi awo ow'ebyamawulire nampandikira ow'ebyobuwangwa n'ennono nampandikira ssebo nga muyise mu ssentebe wammwe wabeerawo enteekateeka yonna ey'enjawulo mbasaba mututegeezeeko nze kennyini kamwa kwogera nja kusituka era mbeeko ne kyenkola.
ssentebe wa KIU Baganda Nkobaza Mbogo mu biro gava yeebazizza nnyo abakulu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu Buganda olw'enteekateeka eteereddwawo okubanga n'omwana ow'obulenzi aweereddwa omukisa ku mulundi guno mu kwenyigira mu kuvuganya ku Wannalulungi ne Sserungi ku mulundi guno. Njagala okwebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'enteekateeka eya Miss Tourism mu Buganda kulaba nga tutumbula omwana ow'obuwala ate okulaba nga tutumbula ebitone mu bavubuka naddala ab'obuwala. Wabula omwaka guno ate kibadde kintabuli nti baataddemu n'abaami nabo baabalowoozezza ku mu ngeri emu oba endala. Njagala okwebaza abagenyi ab'enjawulo tubadde nabo olunaku olwaleero okuva mu Buganda Heritage and Tourism Board era nga bakulembeddwamu ssentebe omwami Kyagulanyi Ssafik abazze ne balambulula obulungi obuli mu kwetaba mu mpaka zino eza Miss Tourism Buganda n'okulaba nga abayizi baffe baba Nankobazaamu ddala wano ku Ssetendekero wa Kampala International University batambulira wamu. Mu bubaka bwe patroni wa KIU Baganda Nkobaza Mbogo omuweereza wa Kabaka era omusomesa ku Ssetendekero wa Kampala International University ayozayozezza bannankobaza Mbogo obuwanguzi bwe baatuukako n'abakubiriza n'obutaggwaamu ssuubi mu kuvuganya okujja bajja kuba bawanguzi. Nkobaza Mbogo twakwata kyakubiri twebaza mwenna abayizi na bonna abasomerako ku yunivasite yaffe ennungi ba lecturers bonna abaaliwo okulaba nga Nkobaza Mbogo ewangula. So bannankobaza Mbogo mbayozayoza era mbaagaliza buwanguzi mu mpaka ezinaddako. Bannaffe abaatuwangula bye baakola obulungi twabiyigirako kuba mu mpaka zonna mubamu okuwangula. Mwebale kuweesa Obwakabaka baffe ekitiibwa obwa Buganda. Nga Kabaka wato tukubiriza bulijjo okuzimba ebitone ne Katikkiro waffe omulungi Charles Peter Mayiga wato tukubiriza tuzimbe ebitone byaffe. So mu mpaka ezo kyatuyamba nnyo twala tutunda ddala abaana abazina amazina obulungi nala amazina agaffe ag'ekinnansi Amaganda. Twalaga obukugu obw'enjawulo mu kuyimba ennyimba ezaffe ez'ekinnansi gitwa folk song. Brian Pascal Sekitto, PBS TV, agatambula.